Ababaka batula ku kakiiko ka Palaamenti akalondoola ebyokwerinda by'eggwanga lino bakunyizza abakulu okuva mu ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga olw'okupaaza bbeeyi ya passport. Ate nga gavumenti mu mwaka gwa 2018 yapatana kampuni ya Uganda Security Printing Company okutandika okukuba passport ezo. Mu ngeri y'emu akakiiko kano kawuniikiridde ab'ekitongole ky'Endagamuntu ekyanira bwe balaze okusaba kwabwe okw'obuwumbi obusoba mu 6 okukuba endagamuntu empya n'okuzizza obujja kyokka nga kampuni emu terina busobozi kukola mulimu ogwo. Yes, ma'am. Abakungu okuva mu Ministry of Finance ku nsonga z'omunda mu ggwanga Balabiseeko eri akakiiko ka Palaamenti ak'ebyokwerinda okunnyonnyola ku mbalirira ey'onnengosereza ey'obuwumbyana mu butaano okukuba passports emitwalo 26 oluvannyuma lwa bannayuganda abafuluma eggwanga okweyongera. Especially when the labour companies opened up the avenues of taking labourers to the Middle East, the numbers spiked. Because the JVA provided for only 260,000 passports per year. But now we find that we actually need more than 500. We actually come up to a level of about 600 passports in a year. And yet in the budget provision was only for 240. So this was the request now for the extra 260 in order to be able to be compliant with applicants' requirements. That combined with the labour export surge created a pressure on our stocks. Abakulu bano bakulembeddwa minisita omubeezi w'ensonga z'omunda General David Muhoozi n'akulira ekitongole ekivunaanyizibwa okufuluma n'okuyingira mu ggwanga Major General Apollo Kasiita. Akakiiko kabuuzizza lwaki bannayuganda bakyagibwako ensimbi nnyingi eziri wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 5 so nga kampuni ya Uganda Security Printing Company yapatana omulimu gw'okutandika okuba passports wano mu Uganda mu mwaka ogwa 2018. Okusinziira ku Major General Apollo Kasiita, passport etaliimu stamp ya Uganda etuukira mu ggwanga ku mitwalo 18 akakiiko kikagambye tikikyali waggulu nnyo. The price is too high. When are we starting to produce our own booklets here? Madam Chair, through you, I cannot give direct timelines right now, but I know the construction has started and it is on course. And I'll invite maybe honorable members, if they have an opportunity, to visit the USPC site in Entebbe. Ono akakiiko akabuuzizza di kampuni eno lw'esuubira okutandika okuba passports ng'okuva mu mwaka gwa 2018 tetandikangako yadde. Like 2018, October 2018. So what was the agreement saying? That they will complete in how many years? The estimate at that time was within 2 years they should have started construction, should have been complete. Unfortunately, force majeure, a number of things happened. Akakiiko era kabuuzizza abakulu bano ddi emiwendo gya passports lwe gigenda okukakkanamu ne balemererwa okukabuulira. Much as it may appear to be high, with the joint venture arrangement that we have with USPC, it is made in such a way that it also subsidizes the production of or the construction of the factory. The projection is that at the end of the day, we should be able to produce these passports within country and not outside. So the price will eventually come down. Part of the financing was, of course, from the buying of the passports, but also beyond that, there were other finances that are outside the remit of internal affairs. Ababaka era beemuliguniza ku kampuni y'ebweru ekola endagamuntu gye bagambye nti yafuuka kayungirize ng'era emirimu egiwa kampuni yasooka okuzikuba ey'Amaluhaba Technology Company. This company has been cast in the limelight for bad reason. They don't have capacity. So whatever the director is telling us, the committee would like also to counter check. Akakiiko era kawuniikiridde abannira bwe kabasabye obuwumbi obusoba mu 6 okukuba endagamuntu n'okuzizza obujja. We have provided 183 billion in the budget for mass enrollment and mass renewal for the blank cards of 24 million Ugandans. So is it under that factory that is going to, or they are just suppliers? Rachel Nakase n'Obed Lutale be bakusakidde eggulire lino. Mwebali ddala abasasi baffe ku Palaamenti. Tugenda kukumulamu katono nnyo, tukyalina mangi nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mu Agabuutikidde
Ensiitaano y'abakirimanyi, Ukraine efungizza mu kulumba Russia.